mugetufuna ye King Saha akiguddeko ebyama bivuddeyo David Lutalo kyamukoze mu katambi ngenda kuberanga nkakulaga buterevu nenga kusaba subscribing atanaba kusanawe atana likinga video gena maso woti oberenga ogiraikinga aliwo kawambu akamu nakategedde okuva ku information mu eva ewako kenyini kubange 10 terikyawo omu nebangamba kino bwekiti ne bwekiti ekigenda mu maaso Group kinene yako keba portraiting yo keba kulembeza keba fronting group kinene no kitamu kalina ekimaze katuma nako kati group kinene lwakubanza sagala biyingira nnyo ku lw'obutakuleetera bizibu kubanze nafiirwa dda naye genda maaso okiryalinge bulungi ensonga yogirambike ekigulupu kinene nze kakola akakundimu ekyo ekigulupu kyogamba ko kalinamu kakuzingamya buli muntu gwe katya Uncle David waliwo omuntu akulwana yo gwe boluno obaddenga tokimanyi zomanye ebbanga lyenkimanyidde omanye emirundi gyenkubidde baabaluti nga tukinyumyako ekintu ekyo bano lwakuba ate bannange lwakuba oli wano okwagala nnyo nkuwa ekitiibwa kambireke Lutalo abavuma Uncle David tebasobola kuvaayo nga bo bayita mu bantu kajja beera nako tumanye nti ono nono titukolagana full stop kambireke naye baana mmwe mbabuulira kagenderere ng'omukadde anaafa bwe mutaakyuse ku nneeyisa yammwe mugenda kuggwebwako buli kimu mujja kuyita mu Kampala nga muli bweru ate nze ekisinga okuneewuunyisa nno mwana ati bonna obunjira obutuma abantu bulinako ettaffaali yange ku kaliya yaabo okuba nze soogera bye totera kwogera nnyo era osirika ate togeza n'okaba amasanyalaze Lutalo togaba amasanyalaze Lutalo ebirala byonna bikole sobola kwogera kankaleke tonyimbagayo n'oluyimba lwadde olwefaananyiriza tobawa olwefaananyiriza kipa yadde oluyimba olwefaananyiriza nti ogabye ku masanyalaze Lutalo togaba tobawaamu kafiire eyo ekale kumukutu jika media kuokyali yono ye mukulu David Lutalo kansubire bigambo bye osobodde okuberanga obyewulira ku mukatambi tayogedde linnya lya muntu ne okusinzira ku ba social media inlaws bo bagamba nti yandibanga obubaka obwo bwowulidde abadde ayogera ku mukulu Manisuru King Saha gena mu comment section nawo mbuulire okusinzira ku bubaka obwo nga bw'obuwulidde obwa David Lutalo abadde aboolekeza waani jukira ensasage ebaddewo emabegaawo ng'omukunja ajjonkera David Lutalo kyokka nga ffenna atukimanyi bulungi nti omukunja atasera kyaliwa King Saha nnyo so ba social media inlaws badde bavaayo nga bagamba nti King Saha alabika ye yasindise omukunja atasera abeerenga alumba David Lutalo mu butambi obw'enjawulo bwe mbadde mulaba kankwongere ne kana akatambi katono nnyo tukoye jogo lyokumanyirako David. This is how you're going to frustrate our artists, our legends, but ukova munsi munonga mbamazeke emirembe. Temuina chemubanja David Lutalo. Don't you dare ever disrespect David Lutalo. Don't you dare. Temuchidanga na tabaloganya komawa. Kale byobufuzi byawudde nnyo eggwanga lino. Lutalo diro wali omulabye yo ng'avudde yawanisa omukono agamba nze mpagira ono. Tegeera omuntu bw'akola statement yera agamba bannange twazze mu kudigida nze ebyobufuzi ebyo sibitegeera bulungi njagala nnyo mbeere independent otegedde nze nkuba ndongo yange sikolagana na byabufuzi byawula abantu bali ne bakwata ekigambo ekyo ne toyimiridde nabo nayongerako neŋŋamba nti n'abafuzi abakulembeze abawula mu bantu kubanga nali nyimba oluyimba lwayamba olwo naluyimba ebbanga ddene era ebigambo ebyo nakootinga Uncle David gye luli ku YouTube ndo bakubire baluwulirize
n'ebigambo omanyi bano abantu beetaaga nnyo ebintu bino ebyali yaliti ekale embeera yo bwetyo bweri side zeeyo bo bafaani ba David Lutalo bagamba nti ba foot soldiers oba abagoberezi b'omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi be bali mu kubeera nga ekibooziboozi kino bakikumamu omuliro mu ngeri y'okwagala okusuula David Lutalo mbu tali ku sayidi eri enyigirizibwa y'Abannayuganda enyigirizibwa kwegamba tali ku ludda lw'abantu era akatambi akavaako obuzibu okubeera nga David Lutalo bali mu kubeera nga bamujjonkera essaawa eno okwagala omukuba ennume y'ekigo ke kano kengenda okukulaga laba akatambi kano ke kasinga okubeera nga kaleeta obuzibu okubeera nga David Lutalo essaawa eno bamuli bubi ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula nze siri politician saagala byabufuzi in my life so saagala muntu ayawula bantu nga bantu oba wapate ki oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula nze siri politician saagala byabufuzi in my life so saagala muntu ayawula bantu nga bantu oba wapate ki oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu butereevu ako nno ke katambi akaleetera David Lutalo obuzibu n'okutuusa nga ku ssaawa eno akoze interview mpitirivu naye nga mu butuufu bw'omutunuulira olaba nga ali stressed ba foot soldiers oba abagoberezi b'omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi bamutaddeko amaanyi era yagamba bandibanga ate mwanatu balina bibabala ng'omwo mwe mulina okubeera nga baagala okubeera nga bamusuula ako nno ke katambi akaleetera ddala obuzibu naye ggwe ng'omulabi nkusaba ogende mu comment section obeere nga otuteramu endowooza yo okusinziira ku ngeri gy'olabyemu akatambi ako ddala David Lutalo agwana kino kye bali mu kubeera nga bamuyisaamu genda mu comment section otuteremu endowooza yo okusinziira engeri gy'olabyemu akatambi ako David Lutalo ebigambo byayogera n'essaawa eno okubeera nga ba foot soldiers bali mu kubeera nga bamulumba bali mu kubeera nga bamwolekeza ebigambo ebiyinza omutwala mu depression mu butuufu David Lutalo kino akigwana tuwe endowooza yo butereevu mu comment section ku mukutu Jika Media kubadde nkusaba osubscribing mukwano gwange wenna ate nawe kulabika nga osubscribing video eno gimpere like ku ssaawa eno yennyini tubeerenga ekintu tukikwasaganya malidadi sana endowooza yo osobola obeera nga oginteera wansi awo mu comment section tubeerenga tutambulira wamu nga tuwuliziganya kale ku mukutu Jika Media kubadde munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba